kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliyo. Edi Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta. Kakati sweta nandibadde kiki bannaffe? Edi Mutwe yabbe sweta awere nemba n'emisango bamukuddemu amannyo bakoze batya. Lwaki tebamuta? Okulonda kwaggwa. Bali n'omufaaza baali bamukutte Masaka. Omufaaza nti yafunye ssente oba bye bino bye bagamba. Obujulizi buli luddawo obumuluma. Father bamuyitaani? Father Sekabira. Ne bamusiba mu kkomera kati omusosodooti ne bw'ogamba obugambi bishop ti omufaaza oyo tumwagala ajje ku poliisi buli wiiki. Mu bakatoliki bafaaza abo mukama waabwe ye bishop kyayogera tebakiddamu. Mugamba ajje ku poliisi buli wiiki ajja kujja omusosodooti oba kale abeere mu kigo tavaawo. Naye omusosodooti ng'oyo alina okusoma emmisa buli lunaku buli ku makya mu mateeka gaabwe. Asomera atya emmisa mu kkomera? Abalala batwalibwe mu kkooti bawezesebwe babaweeko obujulizi n'abakyanoonyerezebwako kubanga gavumenti bwekkwata bayinza okukwata nga wakyaliwo bye banoonyereza babateeka kakalu ka kkooti banoonyereze. Awatali butebenkevu bwa nnamaddala tewabeera nkulaakulana n'abantu tebasobola kukolagana bulungi buli omu aba yeekengera munne. Ennaku ntono ezaakayita waliwo abantu abasendeddwako obuyumba bwe bakolera mu bibuga byonna. Kiragiro kyayita okusooka tusaana ffenna tukkaanye. Mpulisa ssettendekero waffe wa Muteesa ky'okukola mu kisanja ekinaatera okutandika olw'okusobozesa buli munnayuganda okuwagira kaweefube gwereeta okuzimba ensi yattu Uganda. Ekisooka okulwanyisa obuli bw'enguzi obumamudde kumpi abaweereza mu gavumenti eyo ku mitendera gyonna awatali kuttira muntu yenna agirya ku liiso. Kulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti ngikisaba. Ekyokubiri obutebenkevu mu ggwanga n'okunywerera ku ssemateeka kubanga eggwanga etaliimu mirembe teribaddamu. Nga ffe bwe tufaayo nnyo ku by'obulamu bwaffe ng'abantu ne gavumenti bw'erina okukuuma obutebenkevu mu ggwanga. Emirembe bwe gibulawo abantu beekyawa baggwamu amaanyi kiremesa ne bamusiga nsimbi ab'omuzinzi okuleeta ensimbi zaabwe wano. Ssemateeka wa Uganda n'amateeka gonna amalala gasaana okugobererwa ku mirimu gya gavumenti gyonna awatali kyekubiira. Era nsaba gavumenti okukwata abantu mu drone ne batwalibwa awatamanyiddwa kikomezebwe. Ku mirembe gy'Amini baakwatanga abo ne babateeka mu bbuutu. Abantu bonna abakulu bakimanyi, abaana abato be batakimanyi. Obeeranga otuddawo ne bakukwata baatandikira ku Ssaabalamuzi Mulamba bamutwalira mu bbuutu ya mmotoka n'abulwako effiire. Kati okukwata abantu mu drone enkola eyo yaliwo ku mirembe gy'Amini tesaana. Ku mirembe gw'Obote yali Pandagaali baagenda ne bayoola mukulu wange awo ng'ewa Mukwano waliwo Pandagaali. Mukulu wange yali asuula bugoloobi mu flat Pandagaali ne bajja ne bamuyoola ne babatwala mu kisaawe ensambi awo ne baleeta akasajja kalondobemu nti naabayeekera. Mukulu wange kamwetegereza ne kamuyitako. Yaŋŋamba nti olwe namanya nti Katonda gyali kuba yasaala zaataasa bakuolwo. Naye musajja wattu akola mirimu ate yakolanga mu kitongole kya gavumenti twabiraba. Kati ate kati tumulembe guno nti ate bayoola abantu mu drone. Omwana ali awo asiika capati muntu alidde wali biki babuze bamukutte bakutte abakazi drone. Oba yasobezza bagende ku LC kubanga omuntu ayinza okusobya. Ab'ebyokwerinda bagende ku LC bagende nti omusajja ono yamenya amateeka yakwata omuwala egindi wali
era obujulizi tubulina era ffe abazze omukwata ffe bagundi bajjeyo endagamuntu tumutute ku poliisi yawa negindi ekyo kikolebwa mu nsi zonna naye omuntu okujja okumuyoola obuyoozi mu drone abantu be ne batamanya gyali tekisaana mu kyasa kino ekyabirimu ekimu. Ensonga ey'okusatu nasabye ensonga 3 ya byanfuna. Ebibalo biraga nti ebyenfuna bya Uganda byeyongera okulinnya buli mwaka ne siringi yaffe tenaabuuka nnyo okutwaliza awamu era ekyo tukyebaliza gavumenti kintu kikulu kubanga gavumenti siringi bwenaabuuka temusobola kubaako kye mukola. Leero ecupa y'amazzi egula 5 enkya egula mutwalo luli egula emitwalo 10 kyokka ekibuuzo ekiriwo kiri bwe kiti bannayuganda abali mu baavu nabo beeyongera ate era ebibalo bye bikijjayo. Bw'otunula ebibalo bya Uganda Bureau of Statistics abeeyongera obwavu nabo bangi. Kino kitegeeza nti waliwo abantu mu bitundu ebimu abalekebwa ebweru ne bateetaba butereevu mu mirimu gya nkulaakulana naddala abali mu byalo. Kale okwanukula ekizibu ekyo nsaba gavumenti ekole bino. Ekisooka okukola enguudo. Gavumenti etandise okukola enguudo era gye twavudde okuva e Kakuuto okutuuka e Masaka oluguudo balukola. Ogenda okutuuka e Masaka nga nnyo ennyoko omuyise kubanga ekkubo baliwo omoggodde ebinnya bikukuba otambula obeera nga atambudde mayiro 300. Kale bakola luguudo bajja kulumala tukyebaza. Naye enguudo gavumenti ze yandikoze zandibadde ziri ezo mu bitundu awali abantu abangi. Waliwo enguudo nnyingi wali abantu bakola emirimu mingi tugambe mu kibinga eyo bw'oyita wano okuva ekyabakuza naki enguudo ng'ezo zikyali za ttaka. Ate n'oyita mu nguudo ezimu sigenda kwogera bitundu bayinza okugamba ye nga teri bantu naye ng'ate enguudo za koolaasi temuzimanyi tewali bantu. Ovuga n'ovuga essaawa waliwo oluguudo lwe naliko natambula essaawa nnamba nasanga emmotoka emu koolaasi kawerette naye n'ogamba ye enguudo eyo nayo nabova tugambe ekyabakuza okudda eri mu Kiwangala pookine yamanyiyo abantu bafumbekeddeyo bayitirivu balima emmwanyi balima amatooke emirimu obusuubuzi kasookedde embaawo oluguudo lwa ttaka. Bandisoose wali abantu abangi awali n'emirimu emingi. Ekitiibwa Kaberuka bagambe n'ekirala kye tusaba waliwo eddagala ejjingirire lingi eriyingira mu Uganda ery'ebirime n'ebisolo. Abantu bampandikira amabaluwa bagenkanawo obungi. Twagula eddagala tiritta nkwa, eddagala tiritta biwuka. Tusaba okwongera omutindo kw'ebyo ebirimibwa n'ebyobulunzi okufuna akatale amatatu gasibe mikebe tukole tutya okubunyisa amasannyalaze n'amazzi mu byalo. Bafubye kuba naye kasensero gye nabadde amasannyalaze gatuukayo kirungi nnyo bawongere okugabunya. Amasannyalaze gasaasaanye wangi tegannabonawona naye gasaasaanye tukyebaza naye gongere n'amazzi ag'emidumu. Ate watekebewo n'enkola eŋŋenderere ey'okunyweza omutindo mu buli ekikolebwa mu Uganda. Wabula ku ky'amasannyalaze amasannyalaze gatufuukidde amasannyalaze bannaye oba ne wamwe gye musula gavaako ng'ewaffe amasannyalaze gazikira buli ddakiika. N'amazzi nze okuva Novemba omwaka oguwedde amazzi gayinza okujja ennaku 2 ewange ne gamala wiiki ne gajja olunaku lumu ekiro bakuwayo ndoozi obudomola 2 ne galekera awo. Amazzi n'amasannyalaze gatufuukidde ekizibu. Kale wadde bafubye okusaasaanya amasannyalaze naye gazikira nnyo ate n'amazzi gabula nnyo. Ebibuga birina okutereezebwa ffenna tusobole okubyeyagaliramu kyekisooka. Tulina okubitereeza tusobole okubyeyagaliramu kyokka bamufuna mpola basaana okufunirwa ebifo we basobola okukolera. Ekikulu tebasaana kulinda ne bamala okuzimba emidaala
oba obuyumba ate ne bajja ne babusendawo. Baali babuzimba nga balabawa. Muganda agamba nti konooweeka tukalinda kusaaba ttaka. Baali bagamba kaana. Akaana ogenda kukaweeka ate okalaba kali mu ttosi. Lwaki okalinda kaisaabe ettaka olyoka okaweeke? Bazimba obuyumba nga babalaba. Okuzimba obuyumba bwe kitwala ssente nnyingi. Ssente zaabwe ziba nnyingi. Basaana okulambikibwa ku ntandikwa ku bifo we balina okukolera oba we batalina kukolera. Ate singa abatunda ebyokulya n'ebibala ku midaala batereezebwa bulungi ne batundira mu bifo ebiteekeddwateekeddwa obulungi nga biyonjo nga nabo bayonjo, ebifo ebyo bisobola okweyunirwa n'abalambuzi. Mwe enkoko eyo gye bookya abaana abo enkoko gye bookya mwali mugiriddeko. Kaakati nze edda nayimiriranga nendi enkoko eyo. Enkoko eyo ewooma bannange. Abo abaana abookya enkoko eyo. Naye kaakati nyina wembeera nembaako gwe ngamba nfunirayo enkoko enjokye egenda okulya leero. Bali abaana tebamanya nakumanya nti gye bagula bagitwalira Katikkiro. Oba kasooli oyo omwokye. Waliwo abakazi abookya kasooli erudda lw'embeera eyo. Bo tebamanyi nakumanya nti kasooli waabwe ampomera okukutuka. Mutumya kuba bwe nayimirira mu TikTok omwo abavubuka mujja kunzisa TikTok. Singa babategeka abalambuzi. Nagende Thailand mu kibuga Bangkok. Bayina ebifo gye batunda emmere ku lubalaza bwe bityo ku makubo. Naye abalambuzi musimba lunyiriri. Twasimba olunyiriri okuva wano okutuuka nga ku ngalabi ya Kabaka. Ffenna tuli balambuzi. Nze nno nga bampitana mu Amerika. Bo tebalowooza nti mu Uganda eriyo omuntu ayinza okuvaayo n'agenda e Thailand okulya emmere eyo bwetyo. Nange ne bagamba ndi mu Amerika temundabira wano. Omanyi bw'obagamba ekyo bakutya. Basimba layi naye bw'otuuka wali okusooka emmere ya bbeeyi okusinga emmere gy'olya mu woteeri wayonjo buli kimu. Kuba akafaananyi nga twatereezezza emidaala ku luguudo lw'Entebbe egy'abatunda ebibala abakyala abo ne gitereezebwa ng'emidaala gyonna gifaanagana, si byakusattirira. Ekigambo sambala mukimanyi? Si byakusattirira gino emidaala ne gitereezebwa bulungi. Mubawa bwe girina okufaanana. Girina okuba nga gitereezeddwa ogwono guli eno. Gitereezeddwa. Abatunda bambadde obugundi buno babuyitaani. Babuyita batya mu Luganda? Apron w'ekitiibwa Kawuki. Apron bo bakayita batya mu Luganda? Bakayita kataawo. Apron nti ke kataawo. Waliyo ettaawo kyekino kijiriko ate naye akataawo. Nga bonna buyonjo bufaanana. Waliwo ebipipa omusuulibwa kasasiro nga bitereezeddwa. Bano abatunda bonna bayonjo. Kankubuulire abo abakazi bayinza okufuna ssente empitirivu. Kyabulambuzi kubanga ebibala ebyo bye mulaba mwabagenze e Bulaaya bw'olya bbogoya. Olya bbogoya alinganga gundi. Waliwo bino ebintu bye bayita bigundi. Oba bayita fiya. Ebibala ebyo mbagamba nti ye bbogoya. Oyo bbogoya kyoyo. Bw'olya amapaapaali si mapaapaali. Kati abakazi abo ne mubatereeza bulungi. Gavumenti n'ebawa layisensi, bandiwadde n'omusolo, gavumenti n'efuna nabo ne bafuna emirimu. N'ezo capati abaana ze basika tolina w'ozisanga mu nsi yonna. Ekikomando kya Uganda tolina w'okisanga mu nsi yonna. Kati okutereeza abaana abo siraba buzibu bwakyo. Ne batereezebwa ne bafunira ekifo. Kati oyinza okugamba nti Town Council etwala tugambe Bunnamwaya negenda n'epangisa ekifo. Ne bwe ziba mbalaza z'amaduuka nga 6 ne bagamba abaana okwewandiisa ssente bwe ziti. Emidaala gye mugenda okukola gifaanana bwe giti. Mugenda kwambala bwe muti. Mugenda kukeberebwa abasawo. Si kutuliisa gundi ono. Kali okawulire ennaku zino abantu baddukana nnyo olw'emmere. Abantu bangi bempulira baddukana.
balidde ebintu mubawuliddeko simanyi oba omuwanika w'enkuluze naye yabawulira ndaba yasokusa okuseka naye we bangi kubanga oluusi ebintu bibanga tebiri ku mutindo gwa byabulamu era waliwo omwana wange aveeyo bwalutonye entebe alina wasibira n'ali ekikomando nemugamba ojja kufuna ekizibu nagaa nja kirabira eyo naye nteeka okulya kino ekikomando kyawano bamufuna mpola bandisobodde okweyimirizaawo nga tebabagobaganyiza buli wantu. Nsembya ensonga era eyasembayo omwaka oguwedde ey'okubanja ebyaffe gavumenti njebaza balina sente ze batusasula omuwanika ajja kuzanjula mu mbalirira mbebaza kyokka mbasaba n'omwaka guno batwongere tukole emirimu gya Kabaka gye tukonyeeko wano gyenfunzizza mu bisaawe ebyenjawulo batwongere otusasula tubabaja sente mpitirivu gavumenti ey'owakati batusasulako manyi n'okulonda kwaggwa naye batusasule batusasule omumyuka era omuwanika omumyuka wokubiri wakatikkiro era omuwanika amaliriza okuteekateeka entebya y'embalirira 2025-2026 ate n'okuteekateeka embalirira 2026-2027 kalonda yenna akwata ku ebyo ebyakolebwa mu nsimbi ezizze ziyingira mu ggwanika kuva makuba ag'enjawulo omwaka oguwedde n'ebyo ebitegekeddwa okukolebwa obwakabaka mu mwaka guno 2026-2027 agenda kubibanjulira ng'asoma embalirira 2026-2027 wano mu lukiiko nga 6 Julayi Kasambula 2020. Waliwo ensonga yandaga muntu ekitibwa sipiika ebonyabonya nnyo abantu twakolagana n'ennira ntukubiriza abantu okwewandiisa naye abantu okufuna ndagamuntu kibafuukidde ekizibu nkubiriza abakikolako nabo banguyiza abantu kamalirizo ekitibwa sipiika n'emiko gino mitono nnyo ebaza Obuganda n'emikwano gyaffe olw'okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka mu bunabyabo